mungamba muteba Sweety. Nina ekindeese kyenjagala okubuuza. Omanyi nze babeerawo ebbugumu eringi sometimes oka nembireka nebikuulinga kubanga wogira mu bbugumu oyinza obutafuna ansa. Ekindeese olwaleero oba okubuuzaako ekiro ekiro kigenda eri Mr. Kelvin Kayanja. Omuntu alina timeline ya Kelvin Kayanja ojja kunyama mataleyo video yange oba Kelvin Kayanja wala video yange ogenda kumpa ansa. Bwe wabeerawo omuntu mu kibiina kino oba mu group ng'olina ansa nawe ngenda saba ojimpe ne mutantwala Kelvin. Nze mpulira nnyo empaka ez'enjawulo naye nga tuba n'ensonga lwaki ez'empaka tugenda zironda. Like bayinza ogamba nti empaka zetugendamu za kuvuga mmotoka. Zitumanya nti n'okuvuga mmotoka omwanguzi alina kubanga yasinze okuvuga. Ne gaba amaato ne bamanya nti asinze okuvuga amaato yagenda okubeera omuwanguzi. Bwe baba nalulungi lwe tumanye dda nti ebeera beauty ne batugamba nedda buweera buwongo ne tumanya nti ongezi yalina okuwangula. Bwe twaze mu mpaka z'abakabalizaabo n'ab'obubina era lwakitegedde nti alina akabina akanene oba eyakula obulungi yagenda okuwangula. Olwaleero batugambe nti tulina empaka z'abamiisi bamaids oba bani bakadaama. Naye nga sinaba kwata kalulu kange kuba ku muntu gwenkawa kiki kyengenda okusinziirako. Kelvin yatugambye tulina kulonda bamiisi naye kuki? Miisi asinga obulungi mu bakadaama, asinga figa ennungi mu bakadaama, asinga amagezi mu bakadaama, asinze okukola video ennyingi nga wa abaana amagezi, asinze okufuna liking ne comment ennyingi ku timeline ze ku biposti ye. Kiki asinga okwambala mu bakadaama? Sinnamanya nze kadaama agenda okuba omuwanguzi agenda kuwangula nga asinze muki. Bwe waba weerawuddeko nga kadanga Kelvin alinayo post gyatusidikidde ngetugamba nti tugenda kwenda bamiisi nga tusinziira ku bino na bino ogenda kunyamba mpabule nyizo banze saagiraba obanga najja ne sitagimalaayo. Bw'obanga nawe tomanyi ng'olinga Lavin Masha tujja kuyasaba Kelvin Kayanja otutangazeemu. Nze nga sinakwata kalulu kange kubaako omuntu gwenkawa njagala okumanya bwe ngenda okukawa alina kubanga asinze eki. Asinze okulekanira ku media nga kadaama, asinze okuba omukkakkamu nga kadaama, asinga okuvuma ennyo. Nze saabitegedde era kyova laba sinnalonda. Nje sanyuka nnyo nze nga Kelvin ontangazizzaamu awo era ngenda kuba nnonda very soon. Love you guys.